Ukraine mukwano gwange gyesobodde okulabika nti ekasuse abasajja bategeeza baga nti egimu tegikuteeyo abasajja bagibakidde waggulu mu bwengula ne bagiwuta nga balinga abawuta akuugi kaluno olusi kabakookya byonna tugenda kubanga tubifuna just katugende mu kyafu ekyolunaku olwaleero twetaaga kubanga mukwano gwange tutegeera leero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga kiki ddala ekyaliwo. Leero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga nkutute mu mwaka gwa 1968 era omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Milton Obote yasobola okulabika nti asinkana abaana ab'amasomero naddala ku University e Makerere. Obote mu kusalawo okulabika nti agenda ku University wa Makerere 1968 leero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga yali agenza okulabika nti asinkana abaana abava mu mawanga ag'enjawulo babeeko ensonga ez'omunda ze basobola okulabika nti boogerezeganya. Enteekateeka eno okwongera okulabika ng'ejja waliwo amawulire agaali gongera okulabika nti gafuluma nga si malungi. Omukulembeze n'agamba nti nedda nteekeddwa okulabika nti nze kennyini neenyigiramu nsobole okulabika nti nzija ntegeere abaana ki kye bagamba nsobole okulabika nti mbazzaamu essuubi era ogenda okukkakkana eyo nno gye yava n'agamba nti kaakati bwe kibanga bwe kito buli artist buli mwezi nja kusinkananga abaana bano ba students okuva mu mawanga ag'enjawulo either mu State House Entebbe mu biseera ebyo oba njanga kujjanga wano ku university nsobole okulabika nti mbeerawo tubeeko ensonga ez'omunda zetusobola okulaba nga twogerezeganya University y'e Makerere esobola okulabika nti egenda mu maaso. Bino nno byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi mukwano gwange guno ogw'omukaaga gwe tulimu 1986 era ku lunaku luno olwaleero mukyafaayo. Mu mwaka gwa 2001 Parliament y'eggwanga erya Uganda yalangirira olunaku luno lubeera olunaku public holiday ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga nga nno kino kiddiridde baluyite National Heroes Day olunaku lw'abazira abaasobola okuyiwawo omubiri naddala abantu ba individual abantu ba ssekinnoomu okusobola okulabika nti gavumenti eno ejja mu buyinza. National Resistance Army jjukira nti yagenda mu lutalo mu mwaka gwa 1980 emyaka 6 mulamba ng'omukulu ali mu lutalo. Kati olunaku luno olwaleero baasalo basobola okulabika nti tulujaguza wakati mu kwongera okulabika nga tujjukira abantu abo abaabulijjo abaafaayo ne baga nti nedda katusobole okulabika nti tuyiwawo omubiri okulabika nti ddala kituufu tujaguza. So olunaku olwali ensonga lwaki public holiday luteekebwawo Parliament y'eggwanga erya Uganda ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2001 bwe lutyo bwe lwali. Mu inside story ne MTN Kabode nga bw'ogisasula mpola mpola. MTN Kabode ye smartphone empya okuva mu MTN. Dipositinga kakasente katono nnyo emitwalo 99 zokka. Olwo balansi omusasula mpola mpola mu nkola ey'olunaku wiiki oba omwezi mu bitundutundu. Esimu eno ekirako GB 2 ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 7. Kyalira edduuka lya MTN lyonna Banana Phone World weegulire essimu eno eya MTN Kabode super easy okuva mu MTN. Everywhere you go, MTN. Amateeka n'obugwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Oli muvubuka wandyagadde okubaganya ebirowoozo ne bavubuka banno. Pal FM ekuwadde omukisa ekuteereddewo puroguramu entabiro y'omuvubuka. Nga mu puroguramu eno abavubuka 5 balambirira baakuweebwanga omukisa okuteesa ku miramu egy'enjawulo egitukwatako ng'abavubuka. Abavubuka 5 abanaasooka wano ku Lwomukaaga ennaku z'omwezi 10 bumujja okuyingira studio mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezirimu abavubuka ku mulamwa ogugamba kiki ekigaanya abavubuka okwekulaakulanya olw'okutuwa ensonga zo ye ate nga naawe ali ebweru wa studio ojja kwetaba mu kuteesa kuno ng'okuba essimu butereevu okuva awo Lwomukaaga okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 ez'olweggulo ku Lwomukaaga luno togisubwa. Nze
Marumaru omukinjaji asinga mu kibuga osobola okumpita original meatman oba cowboy nga nkozesa MTN nfuna obuwagizi bwe neetaaga okukuza bucha yange kati abantu bonna mu kibuga enjala bwe baluma bakubira omusajja omu asistanti wange kati alina oda 2 ze nnina okukolako ziri 21 okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako n'olwekyo tujja kuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga nga tuli wamu teri kitulema. MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission okuddiza guba mwoyo ate era n'entasiima ebulagiwa kati nga tujaguza okuweza emyaka 12 ku mayingo g'ebyempuliziganya rediyo y'enganzi eya 107.9 PAL FM esazeewo okuddiza ku bawuliriza baayo kati fuuka omuwanguzi w'olunaku ng'owuliriza PAL FM era tugenda kugaba keeki ya PAL eri omuwanguzi omu buli lunaku anaddamu ekibuuzo ekikwata ku PAL mu butuufu bwakyo ng'ekibuuzo kino kyakukyukanga mu pulogulaamu ez'enjawulo paka nga tufunye omuwanguzi w'olunaku tujagulize wamu ne PAL FM ng'eweza emyaka 12 ku mayingo g'ebyempuliziganya wangula ne PAL FM akutuusibwako sewagudde fresh cakes bano be bakola keeke empa omuddala mu sayizi ez'enjawulo ate ku ssente ezijja mu nsawo yo bw'abeetaaze bakubire ku ssimu kati ng'oyita ku noti 757 noti 5 10 93 wamu ne noti 776 ana 16 65 sewagudde fresh cakes. gwe mukubo naawe kati ate nengero ono ekkubo olizibye obudde bunkutte kati ate laba noono ng'okozesa MTN momo osobola okuwona akavuyo n'eddukadduka w'okuza abaana ku ssomero wewala akalipagano k'ebidduka ennyiriri empanvu n'okuzuuma ng'osasula sukulu fiisi nyiga star emu 65 star 8 noti hashi oba kozesa momo app okusasula fiizi mu ngeri ennyangu eyeesigika ate ey'omulembe. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Mobile Money eruŋŋamizibwa banka enkulu ya Uganda. Inside story ensonga y'omunda. Webali nnyo webalire ddala mukwano gwange okubanga tuli ffenna oli ku mukutu gwa 17 katonyeza mwenda ekkola ly'omuntu wa bulijjo eyitibwa The Inside Story ng'enteekateeka bezongera okulabika nga zikolebwa okulabika nga tufuna omuloodi Ssalongo Erias Lukwago bingi bye tugenda okulabika nti mukwano gwange tumubuuza wabula nga sinnaba kulabika nti nkutuusaako omuloodi Ssalongo Erias Lukwago twetaaga kulabika nga tutegeera ebimu ku ebyo ebyatutte General Muhoozi Kainerugaba munda mu ggwanga erya Somalia mu kibuga Mogadishu nakuwadde amawulire olunaku olwajja ogwo mulungi atugobera ku Power of Africa Radio wakati mu kwongera okulabika nti nkutegeeza yagenze nga asindikiddwa President Kaguna Museveni okusobola okulabika nti wabaawo ensonga ennene ez'omunda wabula olunaku luno olwaleero General Muhoozi Kainerugaba olunga senior presidential advisor ku nsonga za special operations General Muhoozi Kainerugaba asobodde okukyalirako abaana bapiiganaje baffe aba UPDF mu ddwaniro abasanze mu kibuga ekimanyiddwa nga Mogadishu eyo nno nga babatwalayo mbiri wakati mu kwongera okulabika nti bataasa obulamu bwabwe embeera yali eyongera okulabika nti mukwano gwange egayegaye nga si nnungi olw'oluvannyuma lwa Al-Shababu okwongera okulabika nti mukwano gwange yalumba mu base 2 ze baalimu n'enkulabira mbiri era video ku bifaananyi byenyongera okulabika nti ndaba wano General Muhoozi Kainerugaba agezaako okulabika nti atunulira bapiiganaje nga bali ku bitanda ku kifaananyi kyendaba wano 2 3 baba bangi nga bali mu ddwaliro okugezaako okulabika nti bafuna obujjanjabi kino nno kiddiridde olw'oluvannyuma lw'obulumbaganyo obwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 25 ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano obulumbaganyo obwo bwakolebwa ku African Union Transition Mission amagye munanga agali munda mu ggwanga erya Somalia nga Kampala Uganda gye tuli abaana gye bali jjukira nti twagenda mu mwaka gwa 2007 ffe twasookera ddala okutuuka ku ttaka ly'eggwanga erya Somalia wakati mu kwongera okulabika nga tunoonya abana abayeekera ba Al-Shababu bonna okwongera okulabika nga tubatwalaganya ntatinda nga 26 ogwokutaano kye baatukola abaana 5 mu bana bannayuganda zembuyega kati ezikunta waliwo abagenda n'ebisago balojja aba Al-Shababu
engeri gye balumbamu base 2 era alabiddwako ng'agezaako okuwulira oba okuwuliriza bapiganaaje bano embeera kati gye balimu nakiddala ekyaliwo okusobola okulabika nti akitegeerera ddala. General Muhoozi Kainerugaba bano bakyaliddeko mu ddwaliro mu kibuga Mogadishu, buli omu n'atandika okulabika nti amunnyonnyola amugaa nti abusajja bwajja bwatugwako kiyiifuyiifu era embeera gye tulimu bwete bagenda maaso n'okubanga bafuna obujjanjabi. Amagulu gamenyeka, emikono gyamenyeka, ebikompola byabalya, omulala amagulu ganuuka nga bw'omanyi mbirimbiri nga bakugudde ogudde mu ambush. Wonna w'obaddusaawo kiba kiwalazima ky'oba ogenze nakyo obulumi obuwulirira eri. Bajjajjaffe baatugamba ng'edda mu lutalo luno olwaleeta NRM buyinza emmundu beyongera okulabika nti etokota. Bajjajja babeeranga mu kiyungu bali bali mu kufumba ne bawulira ebibwatuka. Kati ebibwatuka ebyo byabaviirangako okugamba ne bafutuka okugezako okulabika nti bataasa obulamu. Ogenda okukakkana ng'eyabadde alina okusitula omwana asitudde kabwa, eyabadde alina ositula omwana nti munange tudduke asitula kabwa ate nga n'akabwa nga nawe bw'okamanyi nga nako kagonda kawulidde emmundu zibwatuka amala kutuuka mitala. Agenda otuna kyakutte banaga nti ntunfudde ekitiibwa nti kikintu omwana mulese mu kiyungu. Kaakati nno munnange bapiganaaji bagwa mu ambush. Abasajja babalumba nga tebali aweya, nga tebamanyi nti kisoboka. Era ennaku 5 namba General Muhoozi Kainerugaba zamaze munda mu ggwanga erya Somalia. Era kino kyongedde okulabika nti kizaamu essuubi bapiganaaje abaliyo mu ddwaniro okutegera nti ddala kituufu bafiiriddwako. Asobodde okundaba wano ekifaananyi kyendaba wano nga ali ne ambasada wa Uganda munda mu ggwanga erya Somalia wakati mu kugeza okulabika nti azaamu essuubi bapiganaaje baffe abawangalira kati munda mu ggwanga erya Somalia. Olunaku lwabadde lwajjo lunaku lwabadde lwali lwakusatu luyasobola okulabika nti asinkana pulezidenti w'eggwanga erya Somalia Hassan Mohamud n'abako message gy'asindika okwebaza pulezidenti guno Museveni okukwatagana obulungi okulabika nti balwanyisa obutukumbuzi naddala munda mu ggwanga erya Somalia n'okunyolera wamu ne famire z'abapiganaaje abalugenderamu 54. So lwe lugendo olwo olwa General Muhoozi Kainerugaba zenteekateeka ezo mukwano gwange erigwa mulungi atuliza ku Palo of Africa Radio. Kati njagala kuwummuzamu Justin Buwummuza bwenkomawo ne Road Mayor. Sawa, sigeno kuwera n'ekitundu eky'okumakya time check ekuleeteddwa MTN. Tandika n'okufuna simu kaadi okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bbeeyi layisi. Koleeza ne Manda Mobile. Gwiva mukubo naawe kati ate n'engero ono ekkubo olizibye. Obudde bunkutte kati ate laba n'ono ng'okozesa MTN momo osobola okuwona akavuyo n'edduka w'okuza abaana ku ssomero wewala akalipagano k'ebidduka ennyiriri empanvu n'okuzunga ng'osasula school fees. Nyiga star 165 8 noti hashi oba kozesa momo app okusasula fees mu ngeri ennyangu eyeesigika ate ey'omulembe. MTN enkola n'okwakulizo bigobererwa. MTN Mobile Money omuzi wa banka enkulu ya Uganda. Abaana okudda ku masomero sikyakudda mu stress. Ennyiriri empanvu mu banka n'okulinda obudde obuwanvu ebyo byakoma dda. Kati osobola okusasula ebisale by'essomero eby'omwana wo ng'okozesa school pay ku Trust Mobile oba kuba agenti bafa ba Chap wonna w'obasanga
ng'oyagala okuyiga okukozesa enkola eno tukubireko ku nooti 8 nooti 22 nooti 5 nooti oba ogoberere n'okutuweereza obubaka ku mikutu gyaffe egya social media ku Facebook, Twitter okumanya ebisingawo. Finance Trust Bank, putting women first. Finance Trust Bank ekubirizibwa banka enkulu eya Uganda era nga sente z'oteekayo zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ddala ku miliyoni 10. Wandyagadde okusoma obusawo bw'okujjanjaba abantu. Essomero ettuufu ye Buddu School of Nursing and Health Sciences. Ffe ku Buddu School of Nursing and Health Sciences tutegeeza abayizi mwenna abamala siniya ey'okuna n'ey'omukaaga mujje mwewandiise mu ssomo lya Certificate in Nursing and Midwifery. Laboratory zaffe ziri ku mutindo nga ne library yaffe esobozesa omuyizi okusoma obulungi. Tulina amalwaliro ag'enjawulo omuyizi waffe w'asobola okwegerezaamu. Twawandiisibwa Minisitule y'Ebyenjigiriza. Tusangibwa Kalagala Mukungwe Masaka City. Okumanya ebisingawo okuba ku 0709 488 oba 0779 722 510. Birangiddwa Buddu School of Nursing and Health Sciences. bulijjo omusingi gw'ekirooto kyo mu kufuna ettaka okulikuuma wamu n'okulikulaakulanya kutandikira mu kukolagana n'abantu batuufu. Ways Property Consultants Limited be bazze okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku Muzoori ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka. Kati funa ettaka eryesigika okuva mu estates zaffe ziteekeddwateekeddwa obulungi nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola ku Ways ekitwawula ku balala. Ettaka tulina lya byapa byokka era nga tukuyambako okukola ku nsonga endala ezekuusa ku ttaka omuli land surveying and documentation, land settlement, farm management n'ebirala bingi. Tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa Buloba ku Mityana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku nooti 752 721 763 oba ku nooti 393 193 2 nooti emu. Kati gwe mufuna mpola okyasobolera ddala okufuuka landlord. Poloti zaffe zisaliddwako ebitundu 2 ku buli 100. MTN ekuleetedde Uganda Cranes mu paaka. Kati funa omupiira gwa Uganda Cranes ng'edduuka ne Algeria ku Sunday nga 18 ogw'omukaaga 2023 live ku lutimbe gaggadde mu paaka enkadde ne paaka empya. Weesalijazeeyo leeta bubuzela weetegeke okunyumirwa endiba byonna nga bikuleeteddwa MTN. Omuwagizi asooka ow'omupiira gwa Uganda jjukira nga tuli wamu tetuyimirizika. Tuwagira Uganda Cranes ng'ettunka na Algeria nga tugunyumirwa live ku ntimbe gaggadde mu kibuga Kampala. Everywhere you go, MTN. Bassebo ne bannyabo katubanjulire Sharp Organics Wellness Center abakolera eddagala ettiraba ku ndwadde z'amannyo yadde enfuba basangibwa Mengo Hill Road okuliraana Usaki Tax Park. Bw'alumwa amannyo gaakuba oba akamwa kawunya bakuleetedde Rena Herbal Mouthwash. Nawe abadde azimba ekifuba ne ssenyiga n'okuziira bakuleetedde Shaka Organic Cold and Flu Syrup. National Drug Authority yalikakasa esange mu pharmacy ne supermarket zonna. Omusuubuzi genda mu Campea Pharmacy ku Wilson Street ne Dam Traders mu Kikuubo. Essimu nooti 7 nooti 6 34 7 obulumi bwe butakendeera genda olaba omusawo. Olwa lususu olugonvu n'omubiri omuweweevu kw'ossa n'akawoowo kozesa ebizigo bya Wonders buli lunaku. Bino bikoleddwa okukuuma olususu n'omubiri. Okuva leero gula Wonders Petroleum Jelly kinennunga ky'amakaago okufuna olususu olugonvu oluweweevu olunaku lwonna. Weesiige Wonders Herbal Jelly akuuma olususu lwo nga terukyuse. Wonders Pepe Jelly ng'ajja kukuuma ensusu z'abato nga nnamu bulungi era nga zirabika bulungi. Naaba ne Wonders Shower Gel weeyagale n'obweweevu bw'olususu lwo. Gula ebizigo bya Wonders okuva mu maduuka gonna ko ne supermarkets ezikulinaanye oba kuba ku simu nooti 393 33 35 55. Wonders Petroleum Jelly weeyagalire mu mbeera ennungi obudde bwonna. Star Times ekuleetedde ekisinga ku miwendo egya wansi. Kati weefunire Star Times antenna decoder ku mitwalo 3,35 zokka. Nga ku ssente ezo kujjirako decoder, remote, adapter, AV cable kusa n'omwezi gumu ogwa subscription. Bwe bakusaba ezisukka mu ezo baloope ng'okuba ku 0317 117 700 oba ku 0200 117 700. It's family time with Star Times.
Kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti baliki spices fe bali ku ntiko mu kutawula ebirungo ebiwoomesa enva emigaati kawo ku chai ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala ti masala jinga mixed spices mu cheese mix n'ebirala bingi kati gwe atannabikozesaako osibwa era okyatawaanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala baliki spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu aba hotel mbazigiridde bw'oba nga mwagala okukuuma bakasitoma abamu ate nammwe abali ewaka keekano akanzaali akagenda obbakumira amaka nga muli taratibu saana baliki spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerere kirinnya okumpi n'omulongooti oba mu kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga okumanya ebisingawo bakubire ku 0756 803 39 ne ku 0786 227 2 baliki spices akawowo owaye esimu yange ogyeko yakikukyaki battery badde ejjudde naawe eri ku 100%. girekeeko njagala ku 200%. eno ofa ya manda mobile empya nkabwe boy leero intaneti yonna ngenda kuginyumirwa sivaako koleza gula simukadi y'amanda mobile ku 20 zokka egirako MBs ez'obwereere eddakiika ez'obwereere SMS ez'obwereere ne momo w'obwereere osobola n'okufuna bando ya GB2 okumala wiiki ku 15 zokka okukozesa layini ye y'amanda mobile nyiga *149# oba genda ku manda app manda mobile koleza kolera wansi w'amateeka ga UCC okuva ku nguudo z'ekibuga Kampala Simulinaako buzibu. okutuukira ddala mu wonna wonna kyayagala n'emitala w'amayanja Musajja ono akubangule. tutuuka buli wamu era tumuutikidde zonna RFM at 12. kyekyo kyennyini mukwano gwange olwo nno olugendo lututwala kulabika nti tuweza emyaka 12 nga tuli kumpewo mukwano gwange tutambula neebaza ttiimu ennene eri ku YouTube channel mugenyi Royam agambye nti kwendi wano Doha omulala bamuyita Sewanya na Everest agambye nange kwendi Mwami Sonko ndi tiimu Russia ono agambye nti bamuyita Kabenge Ahmed akansala Kabenge webale nnyo buli ddala mukwano gwange nawe ali ku YouTube channel ono bamuyita ani Kamugisha Robin agambye nti ndi South Korea siyowura gyasinzira okulabika nti mukwano gwange atuwuliriza bamuyita Mwangichi Matayo agambye nti afande Matayo kwendibwa ne Makerere tuli live loud and clear webale nnyo balire ddala nze Abubakar Umaru okuva wano ebbombo kwe tuli tutumbudde abali ku nguudo ezingira ezifuluma ekigo ekikulu Kampala mukwano gwange akadde kano oli ku Power of Africa Radio abagenda mu kusaala abagenda mu kusaaza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gamba nga Sheikh Mahmoud angambye nti ndi wano ku luguudo ndi mu kugenda saidi z'Ebuyikwe kugulawo masijidi Buyikwe kale katukwagaliza olugendo lungi webale kuwuliriza radio eno Kyerima village wali eri Buyikwe gyagenza okulabika nti mukwano gwange ate agulawo muzikiti ogwo tukwagaliza olugendo lulungi vuga bulungi kuba nange nkuvuga bulungi omukulembeze w'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yawadde ebiragiro ekitongole kya SFC basobole okulabika nti bayambako KCCA mu kuziba ebinnya ebiyitiridde mu Kampala Special Forces Command baba wadde ekiragiro basobole okulabika nti bakwategana ne KCCA ebinnya bannayuganda ebimaze ebbanga eddene nga biyitiridde obungi basobole okulabika nti babivunuka era ekiragiro kino kyaweereddwa Prime Minister Maama Robina Nabbanja era getufuna yasobodde okulabika nti yasisinkanye abamu ku bakulembeze ba KCCA okusobola okulabika nti abannyonnyola oda gyafunye okuva eri omukulu emirundi nno gibadde mingi ng'ebiragiro bijja biweebwa batutegeeza nti ebbaluwa 22 nga ziwandiikibwa Prime Minister asinkana aba KCCA basobole okulabika nti bakwatagana ne SFC basobole okutandika okuddamu okuddaabiriza enguudo ezingira ezifuluma ekibuga ekikulu Kampala ebinnya ebiyitiridde olwo nno olugendo lutuuka eri Lord Mayor era omukulembeze w'eggwanga lino Uganda yawadde ebiragiro eri Prime Minister Robina Nabbanja era naye yamugamba nti nkyetaaga mu bwangu ddala teri kulwa mbadde mpandiika ebbaluwa nga temuziddamu nga temubiteeka mu nkola
njagala SFC batandika okukwasaganyizaako kubanga tugizudde nti mwekwasa mbwe esimanya tewali sente aba SFC basobola akasente katono nnyo kabasobola okutujjako emirimu gisobola okulabika nga gitambula. Bannayuganda bakaabye nga bagamba nti ebinnya biyitiridde era wano Prime Minister yasobodde okusinkana KCCA Executive Director mukyala Dorothy Ruth Kisaache nasinkana Executive Director wa UNRA Director Aran Kajina nasinkana Dr. Andrew Neimanye basobola okulabika nti bakwatagana bayambeko bakwatagana ne SFC ebinnya bisobola okubanga biggwawo. Omwogezi wa SFC Meja Jime Omala yagambye nti ffe tuli beeteefuteefu watalina kudda mu ddoyidoyi. Kati twetaaga kubanga tutegeera okufuna omulodi Erias Lukwago Ssalongo, twetaaga kubanga tutegeera tubaeko byatunyonnyola nga ye omulodi bino byonna ebigenda mu maaso alina kyabimanyiiko nga ye omulodi Ssalongo Erias Lukwago. Gwengezaako okulabika nti mukwano gwange mufuna wano tusobola okulabika nti mukwano gwange tubitegeera. Ssalongo nkwaniriza ku mpewo za Power of Africa Radio Mulodi. Nange nsanyusa okubeerako ku radio yaffe. Kambawe ku salaamu abawuliriza aba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo Ruth Kisaache gwoyogedde tetumulina. Dorothy Kisaache. Kisaka. Aha, Ruth Kisaache. Oyo mu kibuga ekito. Ekyo mukama wange mutegedde taata. Ffe tulina Kisaka Dorothy. Lodi Meya nga bw'obadde owulira story ewendi mu kuginnyonnyola wano bannayuganda naddala abannakampala bw'otwala mu kibuga kino ekikulu. Enteekateeka omukulembeze w'eggwanga lya Uganda yawadde ebiragiro bano basobola aba FC bayambeko KCCA omulodi ali luddawa. Ekyo kibuuzo toyetaaga kibuuza kubanga Abaganda balugera dda nti embeera bw'etabuka ekigo toyinza n'okinoonyeza mu kinaabiro. Kati embeera eyo yasoba gye tulimu. Bw'olaba nga amagye agalina okuba nga gali kukuuma pulezidenti kati kakola binnya era omanya nti ennamusa etuuse ku nnyooge. Sawo we tuli ng'eggwanga naye byampuna kitalo kubanga obubonero obumu obulaga nti eggwanga lifu kwe kubanga ebitongole byabwo ebya ggwanga eryo nga tebikyakola. Omuzungu gyayita failed state. Ng'ebitongole byonna ebiteekeddwa okukola emirimu ebikyakola kubanga kyebayita state ebeera ne structure zaayo ezimanyiddwa. Twalinako ebiseera ng'Abazungu tebannajja gye bayitanga stateless society or community nga tewali state structure. Naye bw'ofuna state structure ebeera ne organs ez'enjawulo. Organs ezo ze zikola emirimu egyo era nga buli emu ega nti guno gwange guno si gwange. Parliament nekola ogwayo, judicial ogwayo, cabinet nekola ogwayo, ate ne bino agencies enza wansi ne zikola ogwazo. Kakati obuvunaanyizibwa obw'okukola ekibuga bwa KCCA era nga mulimu n'abalonzi abakulembeze abalonde nga KCCA erina okuba ne budget yaayo. Kati ebibuuzo bingi ombuuza nti oli ludda wa nze siri wa SFC. Ensonga lwaki Lord Mayor nkubuuza nti kitegedde awo bulungi nti siri wa SFC. Kituufu Lord Mayor. Era wa SFC abampitangaani. Kyetwetaaga okuba nga tutegeera nga gwe omulodi oyina akakiiko akatuula okubaako ensonga ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ku kibuga Kampala. Akakiiko kano tekakyaliwo oba weekali akasobola okuteekerateekera ekibuga n'okutegeera budget ABCD kubanga omukulembeze aga nti emiwendo mwe gye mugamba mingi bano basobola okukolera ku ssente ntono. Nabannyonnyola awo era njagala okukiddamu kyalo kino kaanya nti tulina ze bayita cartels. Cartels kintu kinene nnyo
nti state bwebeera mu cartels ebeera n'obuzibu bw'amaanyi. Obwo obukiiko bw'owozaako n'ebitongole bya KCC n'ebirala cartels ziba zaabuwamba. Era ebyo by'owulira bye bagamba okudiimuula omusimbi omungi, ffe twasooka okubinnyonnyola ne tubagamba nti cartels zeddizenguudo era mulinde ekinaddako. Abamu ne batutwala ng'aba bulijjo ab'ebyobufuzi abaleekaana obuleekaanyi. Naye nga tubagambye tebagamba ffe ekitulaba ekiri munda nga bwe bagamba Ssekanyolya ggwe muwanvu tubuulire ebyekibuga. Ffe abali ku kyoto wano tubabuulira nti obutitimbe obulindo n'obulindo bw'ensimbi bunyakuddwa. Ate ekikwewunyisa nti bazireeta n'omukono ogwa ddyo ne ziddayo n'ogwa kkono. Kakati tebakulimba nti ekireese obuzibu kuba nti tewali bukiiko bukola. Ekyo njagadde okikutegeeza. Tebakulimba nti KCC terina busobozi bukola, erina ne bayinginiya bwe bali. Naye ensimbi ezibadde zijja okukola emirimu nga ziddayo mu abo abazireese mu gavumenti eya wakati n'obusammambira obumansukira kwabo abazibatambuliza okuva mu kitongole ne mu kibuga wano. Wabaawo obumansukamankusa nga bwe bagamba ewagwe ku wabulwa kalonderera. Wabeerawo abalonderera obuntuntu nabo. Kakati y'embeera eyo gye tulimu. Ne bagamba kilomita emu egenda kumalawo biliyoni 14.15. Twewola miliyoni $288 ez'okukola enguudo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi. In fact yalibadde atwegattako bw'abanga ensonga zino tazimanyi mu kugamba nti tutikula akasolya ku KCCA tunoonyereze ku nsimbi zino. Ogamba otya nti oluguudo olumu katugeze bagamba enkya neggulu olwabweyalweza nti lwamalawo buwumbi 93 ng'oluguudo olwo luliko kilomita 8, meaning nti buli kilomita emu emalawo obuwumbi 11. Kilomita 8 okuva wano e Kabuusu yita Bunnamwayo otuuka Erweza. Akaguudo kafunda bwe kati. Ne baga kujja kubeerako emiti, kujja kubeerako toilet, kujja kubeerako obutale ne bitabaako. Ne baga lujja kuba lugazi nga lutwala emmotoka mpitirivu. Kaguudo kafunda obuwumbi 93. Nabagamba obuwumbi 93 bukubaganyeemu. Ezo ze district nga 10. Kuba district zaffe bino zibutambala, zikalungu, zaaniani ezo bukomansimbi Lwengo zitwala zina biliyoni zazo ziri awo 8 budget enamba biliyoni 10 bwe zityo. Naye wana akakuba ako kamu ne bagamba lukuli nanganda ne malawo obuwumbi 7 billion nga ziri kilometers 7. Akasi Avenue obuwumbi 93. So I mean 9 sente mpitirivu. Ne Mwami Yoweri Museveni ebyo byali badatunuulira nagamba bannange ensonga zino tuzino simanya komite ekulirwa Meja Nakale. Lwaki ebyo sibi banoonyerezaako bagambe nti bulindo n'obulindo bw'ensimbi zenjogerako twewoze neewole. Lwaki tezinoonyerezebwako? Enkyana gwe tutuze twogera tulaajana tuzitutte waigiki mu SFC mu kifo ky'okukwata ababbi mbweze kukwata binnya. Singa agamenti kale SFC tugisindise mugende muyiribye ababbi mu kibuga ababbi sente z'enguudo. Kale batugamba nti ina construction regiment. Naye bwaba abamagye mbulira muganda wange Nyombi. Abamagye abo mumbulire. Newunya nze kyesitegeera. Obanza okutegeera kwange kwe kubulamu. Owamagye bwabeerawo okwekalakasa mu malwaliro be baliyo. Mu byobulimi mu simanya operation weretse creation yasali musale ne banne be baliyo abamagye. Abamagye be bali mu kusima enzizi. Abamagye be bali buli wamu. Bebo be bali e Somalia, be bali e DRC, be bali kakati mu binnya mu nguudo. So kwegamba abamagye be bali all around be bakola buli kimu eggwanga lyonna ebitongole ebirala bifu. Dokita tebasobola bayinji tebasobola kudanya abantu bamagye. E Kampala bayinji tebasobola kukola binnya bamagye. Mu bulimi abasajja baffe abagulika licho engineering abalimi tebasobola operation weretse creation magye.
everything maje. Omulodi nga bw'onnyonnyodde nti buli wamu maje oba wayinza okubanga mu system wemuba nti mu kitongole mulimu obunafu omukulembeze n'alaba nti wano weetaagawo amaje oluusi nga abantu alaba abalinga abatako naga nti akanteekawo bano ekintu kisobola okuba nga kitambula. Bw'oba onafuye awo ku puroguramu yaffe gy'oweereza sisuubira muganda wange Ibrahim Kalisa ansonyiwa okwogera erinnya lye ku mpewo kujja gavumenti kaakati wano omulimu ogumulemye okuweereza wano nti Sonko Musa omulimu gumulemye mukulu Musa omulimu oguganye ye katuulewo oba kaleeteyawo masinare omucuba eyo institution eba ekyakola bwana Sonko eba ekyakola eba tekyakola ayina okunoonyereza nti omulimu lwaki Sonko gumulemye era tugutereeza tutya olwali omwami Museveni ng'akulembera state yali badde anoonyereza nti kiki ekiremezaawo ebinnya mu Kampala kyagamba ekibiremezaawo kuba nti tewali maje ndi SFC bulijjo tejja yali badde agamba tukwata ekitongole kya KCC kale kiremeddwa omulimu nga tukkirize gukiyinze ayina abaminisita babiri ye yabaleeta wano bamuwadde alipoota ku by'ekibuga Kampala ayina barasisi 6 Amina Lukanga omu n'abalala 5 ba Bulola ne bannaabwe bandidde aba Yasini ndidde ne ttiimu RCC 6 nabo bennyini yabayinda itinza actually yabalaze baminisita bakyofa togabye bana abaleekaana ennyo okukuba kerere kati naye bamugambye tabisobola binda kyala naye bagamba ekyofa togabye nammwe bamisa Kabanda bibalemye RCC bibalemye bamukyala Kisaka ne badirector bonna bibalemye bonna abo yabalonda ayina obuyinza obubagoba nga tonaleeta SFC nze tanyinaako obuyinza tasobola kungoba naye lwaki tasoose kugoba binda kyala kyofa togabye ne mukama we Minsa Kabanda nti omulimu gubalemye mbagobye linda olyotere ogobe RCC bonna ogobe executive director ne deputy we ne badirector bonna obagamba omulimu gwe nabatuma mu Kampala gubalemye n'olw'ensonga eyo kati ndeesa amaje nga bwe tukola enteekateeka endala awo maybe oyinza omuwuliriza nti alidde mutama ayina basobodde okugjawo ayina bajjeewo abalemeddwa omulimu naye tetuyinza baleka nga bakola awo katugeze era nga bwe kugambye mukulu Musa Sonko ng'otudde awo kale muganda nange Ibrahim Kalisa bw'abazze nti tatuulako naye kameeza nti oba mukole mwembi oba nti aleete mucyumba mubeerewo mwenna asooka gwe kujjawo kituufu bwefaawo omulimu ogukulemye nyingizewo mucyumba ate bano abalala we bali abalemeddwa ate n'abacyumba bazze akosike katogo kaba akatogo kennyini kati embeera eyo gye tulimu naye nze nkubuulidde nti tulina cartels abo mu gavumenti network nene abanene abali awo kati ne bino byennyini byenjogera owesanga ng'eri bagamba recording wano oyo tugenda kufaafaagana naye bajje bakube ku mutwe boogere bino boogere biri naye byoffe twabigumira Ssalongo Erias Lukwago obulyake buno obuli mu kibuga olaba nti system nga bweyongera okulabika nti etambula olaba wanabaawo emirimu egigguka nti gino gigguse singa aba SFC batandika okulabika nti bali mu kibuga kati bakola kizibu nnyo okutegeera aba SFC bagenda kukolera ku budget ki nti akasente bo bagenda kufuna akasente katono nga kafuddewa buli kintu kya gavumenti mukulu Sonko n'abatuuliriza kibeerako budget zaabwe ez'okukola operations ez'amagye zijje zikola ebinnya so gavumenti ekola bwetyo neze walese wako olwaleero ogula emmere oba walese yeze ekyennyanja bayinza okukubira ne bagamba nti ate kaakati tuzikose mu bizinga omwana alwadde ne bagaa tetujja kulya
ni government nambe malaga kyusa bwetyo ntisente za SFC ezibadde zokola operations ezaabwe zebakola okuma president n'ebirala kakati zigenda ate kukola binnya ku nguudo ekyo naawe n'okikkiriza okujja ko baga nti ezo zetwewoze African Development Bank, World Bank ne Jaika ezikola flyover tunulira ka flyover ako bwekati naye bali wali bekuyenga balinga ki bekuyenga bwepuyenzi olinza okulowooza nti bali abantu kyebazimba bazimba ekintu ekinene nnyo ekiri awo kantuntu bwekati aba abajapani abachina obalabe waabwe oluguudo lubalo kilomita nyingi naye balumala myezi 3 ngomaze emyezi nga 5 nga togenze eyo oyinza okuddayo newewuunya n'osangawo ekizimbe ekiringa Burj Khalifa nga bakitaddewo mu myezi nga 4 naye bali awo bazimba ka flyover kali awo bazimba emyala giri egyo emyala gyolaba gyagendako obulindo n'obulindo bw'ensimbi egyo emyala egyo gyolaba egyo ogw'Olubigi n'Ennakamiro biliyoni 82 62 za kola Lubigi 2 biliyoni 2 za kola Nakamiro naye bali wali basimye ebiyanja zino enguudo zennyini eza African Development Bank zetwogerako bataddemu ensimbi ze bawagiseemu enkyamu enfu ezitaliiyo ne bagamba nti omanyi nti kati nabagambye ku luguudo ng'olwe Petball Road olwo Petball Road olwo bataddemu biliyoni 10 na nnyambu za kusasulira mazzi kujjawo mazzi midumu gya kazambi amasimu n'amasannyalaze ebiri mu road reserve ng'ate etteeka lya Roads Act lya 2019 ligamba nti omuntu yenna atadde ebintu mu road reserve kebe company oba National Water and Sewage Corporation oba umeme oba abamasimu ezo telecommunication companies oba mwe aba radio nga mwinawo network ya mweyitawo singa KCC windu etuuka okukola oluguudo mmwe muyina okusasula okubijjawo KCC eteyina kuwa ssente n'ekikumi bataddemu obuwumbi 10 nabona ati zigenda kujjawo utility lines ezo ne bateekako ebintu ebitagasa omanyi kituufu World Bank ne ba donors batugamba nti abantu bano abakola enguudo abakozi bamala ebbanga ddene kati enguudo zino zolaba zebakola empanvu baleeta abaana okufa mu bitundu bingi baleeta abachina baleeta abantu bangi ne bayiika mu bitundu ebyo kati oluguudo luyinza okumala emyaka nga 3 nga bakyalukola kati emyaka egyo 3 abaana be batadde ku luguudo ne bana abakozi be baleese batuuka ne babanga beeyagala mu ngeri ey'ekikulu kati mu kweyagala okwo bangi ne bafuniramu AIDS abangi ne bazaaliramu abaana naki kakati yes kituufu bagamba nti wabeera nga waliwo project eyo ng'egenda kuleeta abakozi bangi muteekeeko measures ez'okulwanyisa AIDS akawuka ka mukenenya ekyalibadde ekirungi naye ate abamu baagulabanga mugano okubbira mu nsimbi nti kakati baga nti abantu bano abazijja okukola tujja bagulira kondomu nti budgetingire yes budgetingira ate bateekamu se ngambye miliyoni 603 bazitadde ku luguudo lw'e Port Bell mbuzagula kondomu nebiwuliddekera olwose n'okikola ku loodimye nenga nti ezo zonna ssente miliyoni 603 zagula kondomu kakati obabuuza nti anyway omanyi bwe nakyogeddeko ne bagamba nti Lukwago siri sensitive ku AIDS nkimanyi bulungi era ne state of the state address twasomye wiiki ewedde ng'eraga bulungi nti AIDS yeeyongedde ali obutundu 7.2% yeeyongedde mu kibuga Kampala era ne tulaga measures ez'okwongera omulwanyisa ne sente Abamerika ze baatuwa ennaku ezo kati nga ffe tuli determined okulwanyisa ensaasaana ya mukenenya naye tekitegeeza nti mmwe bakatels mukikozesenga kubbira mu nsimbi oluguudo Industralia nja kuleetera ezimu ku nguudo ezigenda okukolebwa Industralia inshallah 7th Street teweza kilomita ne bagamba miliyoni 3 okusimba emiti miliyoni 3 6th Street bataddeko miliyoni 2 nga mu nkaaga emiti ekyo gye bagenda okuzimba waawo nga tumaliriza Lord Mayor message gyosirika eri bannakampala akatalekeka nja kusaba ompeeyo akaddensi gyawo twongere ensongo zimulungula inshallah nzikiriza nkomaawo nga tanamaliza Lord Mayor katono nnyo nawuliddeko awo naye neŋŋamba nja kufuna wano nti 226 awo waliwo ensonga ennene awo kiki ekijja 226 awo ng'otanduludde olutamangu olwaleero
tukyayogera ku Katonga kumuggulawo yaziba kugamba nti Katonga tumutugyewo tujje embeera eno tusobole okuyita mu kkuba eryo. Katonga amazzi gamusalako, Katonga emmotoka tezikyasala, ate waliwo eyeekiise mu kkubo erya Katonga. Kati embeera yakusiguggululawo eddene asazeeko Katonga tusomoke omugga ogututuusa gye tulaga. Era ffe kye tufa tugamba nti oba oli wa Nuupu, oba oli wa FDC, oba oli wa Jema, oba oli wa kibiina ki, naawe atalina kibiina, naawe mukulu Sonko na buli omu ayagaliza eggwanga ebirungi, ffenna tukwataganire wamu olutindo lwa Katonga tulutereeze. Olutindo lwa Katonga lubenga luli kawerete, tujjewo omuziziko ogutulemesezza okuyitawo, tugenda okuyingira 2026 nga omusajja eyeekiise mu Katonga tumugjeewo. Kati gwate oziza mu 2026 naye ekyo ffe era tutereeza nju yaffe FDC ensonga bw'onompita awo tujja kuzanjulula inshaallah mu nnaku ezijja mu maaso awo. Inshaallah. Munaku ezijja mu maaso awo mugenda kulira bingi ebigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ekya FDC inshaallah. Nga twetereza okusika amaanyi okwetegekera okwaŋŋanga embeera eri mu ggwanga etulemesezza okutuuka gye tulina okugenda n'okkiriyalinga omugga Katonga. Lord Meya nkwagaliza Juma ennungi. Juma mubaraka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omulodi Ssalongo Erias Lukwago bwatu basobodde okulabika nti mukwano gwe musawo yaffe esookera ddala nkakasa nti Munnayuganda byonna obitegeredde ddala bulungi. Katonga omutegedde. Inside story. Ensonga y'omunda tukutambuzizza mu bbanga ttono nnyo. Akulutire y'okwekebera ensonga si masonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda ekutuusibwako lwaki olinda ng'osobola okugifuna n'osasula mpolampola oteekayo akasente katono nnyo n'osobola okwefunira essimu y'ekirooto kyo eyaseriza okuva mu maduuka ga MTN gonna gakuli okumpi n'amasitowa g'abanywanyi baffe Mkopa, Delight ogyefunire kati weefunire Samsung Galaxy S03 Core Blue oba Nokia C21 Infinix Hot 30 series oba Tekino Camon 20 nga zino zijirako GB 32 eza data okumala emyezi 3 ate ng'osobola okusasula ssente ezisigaddeyo mu mwaka mulamba mu bitundutundu buli mwezi. Kyalirako MTN Service Centers nezikuli okumpi wamu ne banywanyi baabwe ku maduuka gaabwe weefunira essimu y'ekirooto ky'olunaku olwaleero. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. Kati vimba ne MTN Kabode nga bw'ogisasula mpola. MTN Kabode ye smartphone empya okuva mu MTN. Dipositinga kakasente katono nnyo emitwalo 99 zokka. Olwo balansi omusasula mpola mu nkola ey'olunaku, wiiki oba omwezi mu bitundutundu. Essimu eno egirako GB 2 ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 7. Kyalira edduuka lya MTN lyonna oba ku matabi ga Banana Phone World weegulire essimu eno eya MTN Kabode super easy okuva mu MTN. Everywhere you go MTN, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Nze Wumalu omukinjaji asinga mu kibuga, osobola okumpita original meatman oba cowboy nga nkozesa MTN nfuna obuwagizi bwe neetaaga okukuza bucha yange. Kati abantu bonna mu kibuga enjala bw'ebaluma bakubira omusajja omu assistant wange kati alina oda 2 ze nnina okukolako. Ziri 2 okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako. N'olwekyo tujja kuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga nga tuli wamu, teri kitulema. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Kati vimba ne MTN Kabode nga bw'ogisasula mpola. MTN Kabode ye smartphone empya okuva mu MTN. Dipositinga kakasente katono nnyo emitwalo 99 zokka. Olwo balansi omusasula mpola mu nkola ey'olunaku, wiiki oba omwezi mu bitundutundu. Essimu eno egirako GB 2 ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 7.
kyalira edduuka lya MTN lyonna oba ku matabi ga Banana Phone World weegulire essimu ya MTN Kabode Super Easy okuva mu MTN obulizo bigobererwa katatenze embeera gye ndimu ebandala anaddamu yanaakakasa nosasula mpolampola oteekayo kasente katono nnyo n'osobola okwefunira essimu y'ekirooto kyo eyaseeriza okuva ku maduuka ga MTN gonna gakuli okumpi n'amasitowa g'abanywanyi baffe emukopa delight ogyefunire kati weefunire Samsung Galaxy S03 Core Blue oba Nokia C21 Infinix Hot 30 series oba Tekino Camon 20 nga zino zijjirako GB 32 eza data okumala emyezi 3 ate ng'osobola okusasula sente ezisigaddeyo mu mwaka mulamba mu bitundutundu buli mwezi. Kyalirako MTN Service Centers nezikuli okumpi wamu ne banywanyi baabwe ku maduuka gaabwe weefunire essimu y'ekirooto ky'olunaku olwaleero. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. Bannayuganda bakakaalukanye basindiikirizibwa obwagaza okutuukiriza ebirooto byabwe. Ku MTN tusikirizibwa olw'obuyiiya kusaana okukkiriza nti okukakaalukana okulungi kwetaaga kakuyambako n'olwekyo tujja kuwa obuyambi bwe weetaaga okukola n'ebisinga kubanga nga tuli wamu tetuyimirizika. Everywhere you go MTN erungamizibwa ekitongole Uganda Communications Commission. bano gwe bali nga tuweze emyaka 12 egy'okubuutikira amayengo g'ebyempeereza eya Pal FM radio esizeewo okuddiza abawuliriza baayo ng'eteekawo ebirabo bugaggadde ebyokuwangula buli lunaku nga namukisa omu omuyeka buli lunaku wakwewangulira ekirabo semalabo okuva mu Pal FM ng'ekirabo kino kyakugabibwamu emu ku programu za Pal FM nga ky'olina okukola kwe kuwuliriza programu za Pal FM zonna tomanya oyinza okubeera omuwanguzi anti tusajja kudde Pal FM at 12 wambula ne Pal FM akutuusibwako sewagudde fresh cakes bano be bakola keeke empoomu ddala mu sayizi ez'enjawulo ate ku ssente ezijja mu nsawoyo. City Oil Dubai Desert Challenge ekomyewo nate kuna savisi y'ekidduka kyo ku matabi ga City Oil onawo gasanga weewangulire olugendo okugenda ga Dubai nga lusasuddwa ebiro 4 n'ennaku 3 mu 5-star hotel era nga twatandika akalulu kano mu nnaku z'omwezi 6 February era nga tukakomekkereza ennaku z'omwezi 6